Soka abantu bakubeya akapeera kasicho. Nkakasa tolabanga ku mutwe gwa Luna mu biru sicho. Tumutege vinka sicho. Yaja ku odrop sicho. Kubanga yebwe yekweka. Abantu basinga bambuza by the way line ne baga vinka tumutege tutya. Vinka mtone ekimalojja waggulu ku odrop n'atukubira akafaananyi ako sicho. Lindako naye naawe lwaki teweegamba nti no bateekeyo gwe wenkana. Ndi muwanvu olaba ne Vinka naye muwanvu. Ntazi musinga katunu ya size yange ne height opime ne yani anaja waddala wala ku odrop amangu. Kale simanyi ndeka. Kape bityo tobinyingizaamu. Naye buzaako kuba kulaba. Banange abagala Kapa abandaba be tuli nabo leero mugamba mutya eno Kapa ebeera etuuse. Yes. Naye Kapa yeerabira engoye. Kapa ebeera teyina engoye olumu ezeerabira. Zino zonna. Zibalage Bane zino engoye nnyingi. Zino zonna nyambadde nnyo mwana wa maama neetimbye nnyo omanyi. Nze wampa comfort weneekwatya kati awenzukira ebiseera by'edda omanyi tedda tebayambalanga ng'obikkako just amu bayitanga buyisi bino bipya these are new things kati nga bagamba tuyiga ebintu ebipya okuva mu nsi z'ebweru ne bino tuyiga biyiga ffe edda tetwayambala nga kitwambala okitegedde kyekyo mugenda kutya olunaku olwolwaleero nina Kapa Cat with me. Kapa Cat olijja wa why Kapa Cat, why not dog, or why not elephant, why Kapa Cat? Kapa Cat liva mu nze Catherine tumusime Catherine. Okay. So Catherine bw'olisalako liba Kathy bw'omusalako aba Cat. Cat mu Luganda eba Kapa Cat. Amagundi nno oli mutuufu. Kathe, Kati, Kapa. Otulina. Kapa Cat. Oli muki? Ndi mutoolo. Lwaki tuyimba mu lutoolo? Actually katulaba ne mu 40 nabayo mu P3. Oshegeera. So sirujjukira dolo nnyini oddwogera njogeramu 4 5 6 ku 10 awo. Abazadde kati bo baliwa? Bali wano tubeera Kawanda bali wano. Tukulidde era muno. Yeah, because tuwajja muno ne trending until papa bwe ya building. Now we concentrated Kawanda. Then ekyalo kyo kiri ekyenjojo. How often do you go to Chenjojo? Buli bwe bagenda bandeka kubanga buli bampita nammwe nga bampa emirimu ate nga nnina okukola. Kati nga basigala bandeka kati nasembe ogende mu senior 3. Are you proud of Kapa Cat like bw'olaba nti yes nalitandika naye kati ngamba likola, do you feel like it's really making you proud? The me that I'm building on my name. Your name? I'm proud of the name I'm called. I mean Kapa kyanguyira omuntu buli muntu yenna sogamba Kapa. Teriri mu logic mungi ate ekintu omanyi ebiseera ebisinga abantu babawa ekintu kye bamanyi they relate with it easily. So Kapa muzimanyi so it was easy to relate the name. So linyanguyira linyambye linkoledde. Nyongera okubajjukiza guys subscribe. If you don't subscribe mwe mumanyi mwe mufiirwa nze sina kyenfiirwa naye nga mbagala nnyo. So tulina Kapa Cat abadde kyatugamba. So insulting me ng'okozesa eri erinnya Kapa. No, what I mean is omuntu ayinza okikozesa n'agamba leero tuyina mu studio mwe gwe manyinga Kapa Cat naye tuyina ebisoolo bingi ng'embwa ng'ekino you get indirectly nafuna engeri gya ku insulting. In fact bwe mba sikinotisinze nti you're insulting me nga tugenda maaso if I notice any bit of an insult nga twetwala. Oh baby awo wennyini briefly describe yourself. Ubanga kali kagaseko nga twetwala. Briefly describe yourself. Who is Kapa Cat? Omuntu waba abuuza Kapa Cat yani? Kapa, the way I can describe myself is that I am down to earth. I'm open, like really open. I love to keep my space, but I also love to interact. Now when you interact with me, ofuna woko mama mulimu omuntu naye asuka. Oshegeera so like interaction yo nange bere healthy. Yes. So kati awe nkugambira nti twetwala. If someone is meaning to insult you, abasinga batutwala for amayiba mantu omuntu asobola okujajinga just by the look nagamba nalabika ali weak or this or this. Nayagala apimemu yaku akikusuulemu. Sikulekera. Kubanga nange mnaine n'erinnya lyo protecting so when you're trying to insult me, nga twetwala singa ngagenda kwa sijaga nja kusinga oba ononsinga. But when kuwangula good for you, ate nina isagala losing. So fiirawo. So tuba tugenda fiirawo. Twakulabako waliwo interview gye wakola ne bakubuuza olinga ayingiridde
bayimbi baneno Cindy Bashiba music wo kituufu si kituufu nga mbayingiridde ntya music gwokola almost bwe weeraba era ne bakubuuza n'okubuuza nti abantu baneeno tobatidde. First of all sina gwe nnyingiridde kubanga tulina genre za music. Omuntu akera ku makya n'agamba nti nze ngenda kola band ngenda kola afro nze nsobola kino nsobola kino nze nga Kapa nsobola dancehall yenna alimu eyo nze ndi ready nsobola dancehall musobola and I know what I'm doing. And if people already love what I'm doing, then I am actually times over 100 more inspired to work and deliver for them. So sina gwe njagamba nti ono mutya. I respect their work because I dance to a lot of their beats. Naye sigamba nti nina gwe ntya. Ye kwaki kutya ntya. I mean like buli omu guno omugati guba munene buli omu aliako side yo kitegeera. Fani woli asobola obeera owange asobola obeera owoli. So sina gwe ntya. That's the honest truth. But then I respect everyone because mulo abayimbi naddala ffenna betutegeddeko they have good work. Yes, they just have good work. So I respect them, but I don't fear none. Yes. Where do you get the energy? Gy'oteeka ku stage kubanga amaanyi gaba mangi nnyo okozesa biki? Juice, mmiri. Kapa tolimba. Juice, mmiri gondabye nzija nnyo ki? Simanyi munaweza okuba obikomeza mu mmotoka. No, Kapa abeera ku mazzi. Actually, ntera nnyo gamba abantu bano the image gye balaba mu music ye image gye nnina even behind the screen. Yes, okay, they call it stubborn. I'm naturally that way. Ku stage ewe era buli wenninya ku stage nga bwogamba nti amaanyi ogajjawa oyo yenze bwe ntuuka ku stage mbeera mmi. I interact with everybody. Oli kasitandaga nti couples nti ntuuse tukube endongo. I start interacting with actually my audience and it feels so great. Ojjawo ekintu kinene kya music kubanga oli muto wali oyagala music oba okifunye bukulu? Nze nakulembera kwaya gwolaba. Nakulembera kwaya. Okuba dance hall era. Omanyi bwe tuba twatandika ne zino alabe welcome awa ozimanya ezo nga nkulembera kwaya nzuuyo P2 P3 P7 awo banzizanga mabega. Nalinga muwanvu naye nga mba maaso nga baticha bagamba oyo mumuleke wali nga I was too confident. So nga nkulembera nnyo kwaya nzuuyo secondary mayimu zifuse mayimu mayiminga nnyo dance hall nemba mayimiza kayimba kano ngera mayiminga bi dance hall ez'abasindi pate ezo those tracks nga bintu bya mayimingo oba byaba spice back in school. Kati awo senior 2 mpulira nga nkoyo soma njagala kuyimba. Ndako okowera mu senior 2. Yeah, nga mbikoye njogerako ne daddy nangamba goyina ekikujja. Ebanzizaayo nenkola 3-4. Senior 4 nangamba ngena kolerayo audio okole form 6. Konze well and good. Nenkola form 4. Nogiyita bulungi oba nofuna 32, 34. Digits nene ate nga si nyangu. Emmeka ezo. Nene. Lumpe baby. Waki mwali mumbonyabonya ne munsomesa biology simanyi Islamu. Wasoma ne Islamu? Assalamu alaikum. Aya ejo nade nina mugamba tichango wa Islamu kale ne onkubanga kibooko. Kati saa zino sibijjukira byonna nzijukira mu Prophet Muhammad. Kama Katonda nze. Rachi walito soma gondi CRE. Byali bingi ate divu wano divu because ebityanga biwanvu ate Islam by the way byali byangu byateeka mu mutwe. It was kind of like nga bonolaba movie oba nosoma akatabo n'okissa mu mutwe. So era ulya subjects enakolanga history, literature, Islam. Okitegedde biri bya just kuteeka bintu mu mutwe. Omutwe gwange mulungi mu kuyingiza. If I read something nenkitegera kati kwaberanga history yaberanga ku understanding stories ezezedde zitatukwatanga nako hitiranga search. I know. Okitegera. So ng'obikuraminga n'obissa mu mutwe no cramming ne literature kyekimu kusoma katabo n'okassa mu mutwe. Islam kyekimu ngero zadde eza Islamu amateeka ge balina okugoberera kati obuzibu wajjiranga mu kucramminga verses za Qurani. Kati nga bw'okuramminga yo nga 2 oba good to go. At least esatu zijja mu kibuuzo. So what was your best subject? Literature, I think. Yeah, literature because era nali njagala nnyo soma obutabo. Yeah, reading books obeera nga alabira movie oba nga awandiika poem oba kyobola batwalanga ne mu movies. Okitegedde seminar tuba mu cinema. So it was all drama. My life it was just full of drama. Sigamba drama by'okwemola.
drama, like music, dance, drama was my life all the way ngankula. Okay. Yeah. So Kapa, we back recording the audio. What do you know? Some senior 5 and senior 6. Now then nsoma senior 5 ne senior 6 nenjiyita kitange nangamba Kathy wabula y'emyaka egi girabe eddala mazima egi gikole bakutikkire oyimbe ng'oli mugumu nti n'ebigaana you have another journey. Nangena nensoma campus kati mu kugisoma nga bwenkonyingira mu industry bwensoma bwempandika akayimba bwenkarecordingayo bwensoma bwenshootingayo ka video nenga sibi promotinga ngezesa bwenshootingayo ka video nenzigulayo ka YouTube channel nenteekayo ko nempimamu nenzirukayo nenzirayo ku bitabo olwamala ebitabo bwenti Nebakutikira. Yes, yeah. What did you do? In January I did library and information science. Okay. Yes. So nebamala okuntiki before actually graduation. I met Mandu business and signing to Tough Music. Okay. Yeah. Nan signing in I think July 2018. Kati jemyezi yone jesigadde nembera and training do this kino bakikola bati zine mpisa no you kola ku mubiri you're too fat ebyo bwe bityo. Wali munene? Ali munene nga sinze nandi yawo. Omayo obunene obutali mu shape. Yeah. Kati okola otya omubiri kuba omuntu ali eyo yandyagadde biki bye wakola okufuuka bwoti? Before nga sinnafunamu nnyo ku ssente nga sinnakolaakolamu nga ngenda ku ssimu yange nendownloadinga workouts ezo nembeera mu nju nga nzikola you're just following akadola ako nokola kyekakola omubiri ne gutandika otoninga naye kati nsasula ku gym nengenda nensitulamu currents oboderesode genda era nenzirayo eka nenfollowinga akantu kange kubeera kankolera. Wow, guys, keep subscribing. Erango chalaba stardom lifestyle show. Nga ninako Kapa Kata. Kapa Kata mubudde bwobwedde mbekicho singo kwagala kola. Njagala nnyo okuŋŋaanya mikwano gyange bemanyi nti bano be bange babade bange ne twasama oba ne tulaba movie oba ne tugendako wemanyi tuyinamuko ne tugendako out like bino nga bwe nagenda akafonga kasirifu ne muli akaddina so si bino ebyabbaala tukube ebbalako zisaagala mabaala. Are you sure? Ebbaala yannema ebbaala not me. I'm not bbaala simanyi waki mbeera uncomfortable nga ndi mu bbaala. Oba kubeera nti oli serebu? Si kuba even before nga nze n'ogenda mu bbaala nze sisobola kuzuuka ku makya ne ŋŋamba nti kati ngenda mu bbaala. Era ojja kulaba nti oli yankubidde Kapa oliwa biki jangu tugende ne ntandika excuse sinaamu ssente ngenda kuteeka emmotoka temuli mafuta ngenda teeka ng'onoonya wonna mwana n'engoye zonna naza Kapa naawe oshegera awo n'osituka n'ogaaka ngende nkiringa enono era bw'afuluma bw'ati n'ofuluma in fact even nga tannafuluma mba ntandise mwana tugende because I don't know njagala nnyo just obeera mu crowd nga ngenda ku entertaininga tugenda yimba tugenda nnyumirwa naye ebyokubeera buli omu ali isolated oli ali ku bibyo naali ku bibye nange ndi wano ku byange oli akutunula kugamba really uncomfortable on my side so I find it easier nga kale abantu bendimu bannange mbamanyi nnyo tuli wano oli gundi buli omu mumanyi amanyi I feel more free oshegera n'okukola effujjo lyange obulungi because I know nobody is going to judge bamanyi. So what inspires your day? My days are random. Yes, my days are random. Obulamu sibugoba misinde kubanga munnaye kale nkimanyi bumpi naye Mukama yasalawo so sigoba bulamu misinde. All I make sure nkoze kye nina okukola mu olunaku. So olunaku bwe luba nti luliko program gundi ne gundi oba wabiwandiise wansi oba oyina secretary? No, sina secretary. Waliwo ebintu ebimu to life. Baserebu mwemanyi. Nsigala era nange ndi muntu nga gwe nti sijja gamba secretary nti mpandikirawo nti nina okkeera nsabe. Eshegera. Nze by the way buli lwenzuukuka nina buno notepads obumanyi obupapula bwayere bwoyiza. Oluzuukuka nga mpandikako essaala yange ey'olunaku nga ngitimba ku kalenda. Then ekyo bwe nkimali sinafuna no kalenda mpya nkyalina 219 omuntu omu antaase. Bannange ekyo mukiwulidde omuntu omu wavayo kampani emu eyamba omwana ono. Soke mupe ku kalenda simanyi wazijja. Bampa buwi kakati munnaye beerabidde okumpa guno omwaka. Tofaayo tugenda kikolako ekyo. So I write my prayer nengitimba ku kalenda mwogo omwezi gwendimu nzija ngutimbako essaala zange. Bwe mala oteekako essaala then I check my phone. Ekyebiyisemu mu simu ani what's urgent what's what do then to the shower. Lumaliza shower olunaku luba lutandise officially kati awo nga nkubira ku manager leero mpozi waliyo ki kino nekino okay oba leero luli lose kasita ngamba no today is lose movie gundi oliwa leero onoosobola
leero gw'oli bize okay kasita bona baba bize njibeeramu nzekka nga ndaba movi zange oba oluusi it depends olunaku bwe luba loose anything can go sobola ogenda mu sauna sobola ogenda if the day is loose anything can cross your mind. Yeah. So ate church inspiring a dress code yo on a daily things that inspire my dress code. Ekisooka nze nga Kapa I wanted to come up with my personal fashion. Fashion yange esooka ntera okwambala buli lumu ebiseera ebisinga engoye zange ziraga tatu eno kuba tatu eno yabafaani bange nagikubirawo bojjiraba. Tatu ki eno? No, this is a flower. Nga bwokera ku makya n'osiba akaviiri kibafane bw'ojjanga kakaviiri okabisa ekikookolo. Era oba osibye tukulabe nti wanyumye it's some nice hair. So I did lwaki tewakubako Kapa? Nze Kapa kati ate njongereko kale nja bakubirayo emu kubireyo kone Kapa. nali njagala kubeera na flower because olaba kati kino kisambi kifo obimanyi this place mukimanyi so saakubako Kapa baka nga nina okubako ebibasika. So that's how kasita tatu eno ebeera ng'erabika mu lugoye lwengenda okwambala mbeera comfortable then ku nnaku nga That is why woba oyambadde buno bu jumpsuits bu catsuits the catsuits you always cut here. Yeah, buli kyolaba wano wabeera open because it's a tattoo for them to see to actually identify nti oyo Kapa era gana matu ne tattoo eno Kapa abazze wootabiraba bakuba ku mutwe yase baba bakubba. So kasita tattoo ebanga erabika I'm comfortable nga ngenda okukola kati waba tewaliyo wakungenda mu byange mbeera njagala nga omubiri gwange guli nga most of it is open because the bugu mulimpisa bubi olaba ne heat ey'amaanyi n'amazzi agookyasiga naaba. So kyekyambaza abakazi nga bali open nnyo. Oluusi bambi obuguma nnyo naye oli tajja kifaako because they want you to be decent and biki and tebatusulika because bino ebintu tutabikola kati bye tugenda okukola nga tuyinaana ate muyombe nnyo. Kati oyina emeka? Abakazi bannange wekituuka ku myaka osibu bwe tulina tuba twagala obbagala emyaka gyaffe mu bulungi naye waliwo ekiseera ekituuka nga bambi giweddeyo nga mwabala ne mutukubako olusta. Kakati awo wennyini mu kubala we mulina otuprovingira nti ne we mubaana you can still do the work that you did when you were 20. Like an infection mu mutwe kasita awulira nti oyo waana ne bwoba oyakanga zali era kimuyisa bubi. Naye nga Zari nga akyabakuba. I know naye era katulabe bamwogerera ebingi singa teyatubulira nga twajja tetubala twandibadde tumanyi kibebi ku Diamond. Oshegedde naye kati ne bwakola kakyatuka era bateekawo ka hashtag era owaana bannanga ayaso kamala nogaye bannaye. So kyova olaba tokyali mukyayagala kutubulira myaka gyo. Erika ne mbeerawo nga bibasobedde. So that bwe ntuuka eri ku retirement ze nkwegambya nti kati bannaye 5 gakonye mbitadde roga what? Badde mayika ina 13. Anyway, kati boddayo ewaka mu family yo bakulaba batya? Bakulabanga kafe oba bakulaba kati nga nabo Kapa kati? Muyinayo olumbe muyinayo maybe a function. Ekituufu kiri nti mbadde sinnafunayo big function waffe okuva Kapa kati bwe yasalamu. Ebadde function eyo tennabaawo saawo simanyi nja kulaba we banaabandaba naye sofa wenzireeka at home ewa daddy ne mami. They're just, I don't know, I think they're happy for me. Yes, they're happy for me. And your siblings? Oh, they're so happy for me. My little sister, my little brother. Bayimba ennyimba zange, my big brother buli wanda bangamba. More blessings, sister. Muli bameka? Tuli bana. Omukulu Kenny, nenzirako, nkuddako Joram, then Jole. Yeah. Kati gwofunayo ddi omusajja n'ozaala oyina omusajja already oba toyina tunoonye? Oba manager yakikwasaganya? Juice Kawooma. Gundi kajuice kawoomere goddamu ekibuzo kyange. Abayimbi bamanager babakwasaganya ne mubeegaana. Bambi. Kiba kibaluma nabeeyo nga bagakaye singa tubadde siffe manager. So Kapa kati, I am not seeing anyone in particular. Hold a minute. Quote me right. I am not seeing anyone in particular. I am single, but I'm having fun because you guys know life is short. You know. You can't judge me on this side. You know, so I am not seeing anyone in particular. Kapa is not dating anybody. In particular. But I am having fun. Okay. Yeah. She is having fun, just like any other woman out there. So
she's single, so you have can some add on the money. you can add yourself on the particulars. That is not what I said. That is what me I understood. No, am I wrong? Yeah, I thought that you can add yourself on the particulars because we are not. My God. I'm not actually. I'm literally not ready to like. Sagala mbawabye naye. I'm single. Yes. And you're and searching For money and love. for money and love. So if a fan came out, With money and love, you can come. Okay. Oh, you have one of the two. Yes. love. And money. kiki kyosinga okwagala ku byombi sente mukwano soka olindeko gundi kati otandisa confusing. What do you love most? If someone came out with a lot of money or with a lot of love, ku bibiri kiki kyosinga okwagala? Banange. N'omukwano nno mulungi. Gumeyo okubeera nga aliwo omuntu akwagala. Akwagala. Okimanyi ono mu mbeera yonna. Kati oyo naye ajje, by the way. I would really take that one because omanyi. Nti oyo akwagala ennyo ajja kola everything osanyuke. Chovala ebiseera ebisinga njalondawo love because when someone loves you agenda kola kyonna ekisoboka. Kapa kati nga ekyo mbadde sikikulaba. By the way kituufu. Wali ofunyeko omusajja ng'akwagala gasookola. Gundi. Lwakuba you are not interviewing me. Sorry, Hey, I would tell you. Hey, what are you even saying? Someone just posted and said that there is no relationship that does not have money. Like really, which relationship is that one? Nti oyabas kyengezako ga nti omuntu bw'ajja nga akwagala asookola anything mbuuza ati yes ambuzi bukululwo yatagwako mabanja kyoba amugaa tebagwako mabanja Kamba mwevuma ye bannange. toteekawo Nkaa Katonda kama kankubye kakyusiza buli kimu kyayogedde. Okujjako nze kanze yasigaza omusajja alina lave entuufu nga si bya ssente naye abasigadde. nga bambi buli muntu yandyagadde omuntu amuzimba nga naye bweddeyo n'ogamba njagala omukazi anzimba nnyongerako nange mbeera njagala omuntu bw'atyo kitegeera mbeera saagala muntu agenda bakyogera kye kunziriddiriza kuddirira mba saagala kuddirira so mbeera njagala omuntu ng'ogenda kunsapootinga twesapootinga ebintu ebiriyo so si byakujja munnaye ate sayidi emu n'ogikuba olubege. Okyalina emikwano gyo giri gye wali nagyo nga tonaba kufuuka celebrity oba kati emikwano gyakyukamu? Bwe emikwano gyakyukamu omuntu atandise naawe yaba munno ddala. Yes. Ebipya ngifunye emingi nnyo n'emikadde gyonna weegiri. Kyekyo kye nagambye nti musawa yange entuufu mpita gundi oliwa kuba abo bantegeera ate nnyo. So webali. So do you believe in someone having a best friend? Yeah. Do you have one? Twalina best friend we era ne Kapa alina best friend we. Yes. Muwala mulenzi? So best friend muwala mulenzi? I have a best friend. Kati awo ng'omanya best friend bali eyo bali bana kati wagambira nti gundi buli omu. Anyway. I have more than one best friends. Yeah, kisoboka kubanga waliwo buli omanyi waliwo baddeko n'abantu nga balinganga bana batano naye nga buli omu alina kya understanding akuside ya story yo. Ngono so okudduka n'omugamba about family n'omugamba mami yankoze kino daddy ali bwati then eno ng'ate so okujja n'omunyumiza ku side ya relationship just in case nga wenyizeeko mwemu n'ogamba mwana gundi ankoze kino dani akoze bwati kaakati tomu agenze then wabaawo oli nga ye kwegamba you can have that kizibu nnyo okubeera ng'olina omuntu omu kale babaayo ng'osa omuyira everything naye the kind of friends I have are people I share partial life because I think it's right that way. So I have a lot of them. Okay. Like 4, 5 balinga batano omuli abalenzi n'abawala because abawala tweyisa different. Omuwala asobola okuunderstandinga ku kya family naye so omugamba ku ky'abasajja ate n'akulaalaasa. So Kapa Kat, do you ever get used to being a celebrity? I know every single day I'm a celebrity. Oh, you're asking whether nina mwenako nga siri nga seraba nga celebrity. Yes. Of course there are days when you're off and you're literally not a celebrity. Kati nonze biseera bwe mbeera nga ndi mu free time yange neerabira nti ndi celebrity mba njagala kukola mi. Okujjako ng'oluusi ntambudde ne management netandika kino nedda. Oshegeera naye nga mbeera njagala. Wano tolyawo, wano tokola. Kino tokikola. Those looks they are not okay. But ate nze mba njagala feeling at home. Because oluusi obeera oyagala naawe obeere ng'omuntu omulala yenna.
So mbeera njagala oluusi okubeera free and they're like no, but when they are not, hey, mbeera just Kathy. So Kathy singa teyali muyimbi yandibadde ki? I think what would I be? Lwaki oba nayagala nnyo yimba? Nayagalanga nnyo ebintu bisatu: kuyimba. So kati okuyimba okay okuzanya movie kati wobanga ebintu bino bikoze obifunye like owulya because there is that time when you feel like you've exhausted almost your profession nogamba manyi kati let me set up this. The things I think I look at to setting up. First of all, Njagala netekawo, I don't know, you at times call them orphanages, but I would love to put up a building for the kids on the street, and I run that building. I would love to have real estates. I mean, like, ebintu ngebireetera ddala center for a very long time. I would love to nandiyagadde okugulawo edduuka nga lya perfumes zokka. Yes, yeah, actually ke ka business akatono ke nasookerako. Yeah, naye nensooka ate nti concentration ngiteeka nnyo ku music. Naye nandiyagadde okugulawo edduuka lya perfume nga ddene nga buli kawoowo kasanga muli. Yeah, because njagala nnyo ebintu by'okuwunya obulungi. So, a perfume, big perfume shop. If you set up a family, wandyagadde kusala abaana nga bameka? Baana baluma. Baana nga baluma. Baluma naye ate baleeta essanyu. Ndiriwa? Eya school fees. Ye abaana nga bakuza kati gwe tulaba essanyu lyoleetedde bazadde bo. So I think one or two. What? In fact, Mukama bwampa balongo omulundi gumwe nga mulenzi namuwala kiba kiwedde. Naye bino ekijze nga kijja wempita somewhere nendabe ngatte ennungi nga ssente zange ninamu nga manager mugagireete. Oba wemba nina gwendi naye oba edduuka ndiri kumpi nga nsalamu nga njijjayo. Bwekaba kateeteeyi nga kaleete. Ka perfume kalinawuliddeyo ka perfume kaleete tulabe wenkagatta ne gundi kakola katya. Ebiwe ebityo so I just pick out something kyenjagala. Naye ku mmere What are your worst experiences wakafuna on stage? I've always had fun on stage, to be honest. I've always Ina fun yali azze nakola ekintu something crazy and probably it's disgusting naye. Disgusting, it's crazy, but I try to look out for the positive side of it. Because at the end of the day we came to have fun. So I want everybody to have fun. So what are some of the challenges wakafuna mu music? I want to appreciate so far what I've had. Yeah, I really want to appreciate so far what I've had because I don't want to say I don't deserve it, but it's quite too much. I really want to appreciate. It's really good and too much mu kaseera akatono. So I want to appreciate. Sinafuna nnyo challenge eri awo gye ngamba this was too bad because era n'ekituukawo olabanga it was kind of some like of nga onogamba something like a situation or something buli omu akisinkana mu life eri endala. So I want to be appreciative. What's your best food? Njagala nnyo akawunga n'ennyama ensiike ng'erimu ka gravy akazitowa nga kuliko nakati ne kedo. Otero bifumbo byefumbira yo omanyi okufumba? Maama nze mbeera awo nkuba essimu ne ngaba naye boda ndeetera hafu y'ennyama kino n'akawunga because nze nakulira obangi kankiyite home omanyi bano bamaama aba Buganda nga buli kimu nga nfumba buli kimu nshegedde kangu omusajja anaakufuna teyeraliikirira. I am good at by the nfumba mpozi nina n'oluyonjoyonjo lwakuba olwange bambangamba luyitako ne lutama but saagala kyomayo okulinnya mu kataka bwe kati kinkolera ddala bubi. So sibaaka ng'obulira kikokola general cleaning? Sobola osimula emirundi 3. Yes. N'onaaba emikono? Okunaabako tukute kuba buli wempuliramu heat nga inagambye sikolagana na heat anyimirira mu shawa nga mpeerako awo nga neekuuta omanyi ebiseera nga weekuuta omubiri guta weweeyiwako just gayitako so weesanga onaabye every minute bw'obeera oli waka nga feelingamu hot so kweyonjayonja n'ofumba you trust the girl. Nga tumaliriza kiki kintu kimu kye wandyagadde omusajja akulaba nga mutuufu tokyagala mu basajja then omala otubuulire ky'osinga obutayagala mu bawala omuze abasajja gwe balina nga mutuufu togwagala wandyagadde bagukyuseemu? Saagala muntu asuulasuula bintu nojja n'ensokisi n'onteeramu wali endala wali ekikopo maze okunywa teeka mu sink oba bwe kiba kiri clean
teeka waggulu wakisanze kale mu bufunze njagala nnyo omuntu azza ekintu wakijje oba nakisa we kirina obbeera oggyemu engoye ziddugala teeka mu laundry lwaki ozinsuulira awo nange ndi muntu kitegeera njozizza ebintu byange mbipanzeyo ozza obikyankalanyiza kino kiriddemu onsuulidde wali teeka we kirina obbe oba toli willing kukyoza kise musinki nkisange musinki nkyoze okitadde eri njozezza bino sikirabye nkisanzawo kiriko obuuka kiriko ebiyenje tebinnyumira bintama binnyiiza saagala musajja mukyafu saagala ddala muntu mukyafu ne bw'oba mubi nga gwe asembayo obubi naye nga walayo otukula owunya bulungi nze ngenda naawe mulo saagala musajja mukyafu ya ogwo muze mu basajja n'abawala abamu mugulina si mulungi then abawala I hate people abampita emabega and muze gw'abawala nnyo saagala muntu ampita mabega oshegeera kimpisa bubi nnyo ti gwe omuntu nga gwe bwe nkufindinga out I delete you from my life nga bwe nziramu ne nkusanga nkulabanga olunaku lwe nsoose okulaba omuntu gwe ndabye leero 2020 basuubire ki 2020 album Nasanga Love brand new 1st February owo wamusangawa Nasanga Love wali mu taxi mwali ku luzzi yonna gye wamusanga bannaye Kapa yali ezunga nesanga Love. This is a very nice jam. It's an album naye cover song ye Nasanga Love. It's my second album. So 2020 tugenda kuba tukuba kasavu kanyama nga tukubayo track akutukuba pate then track ku Nasanga Love. These are 2 albums. So Nasanga Love brand new 1st February mzaale mwale Valentine mu tulinde then results mu November. Ebera November mwe bazaalira byebyo nno. Akalowoozo omuntu omukyala omuwala youth yena kulaba eyanjagadde okubeera nga Kapa Kati kiki kyoyinza omulekera? Mukwana asoma maliriza si byangu nnyo eno naddala ng'obwongo si bubugumyeko because ebintu ebisinga nga entero woggana nti batusomesa tebituyamba mulimu munnange mu nsi muno tebakuwa byonna otwale bakuwa n'otuka ekiseera nga weeronderamu nti kino oba kino saasomasoma omaleko it will help. Ali mu bufumbo wonna wooli yenna ayagala Kapa wonna wooli kukubiriza just okubeera omugumiikiriza kubanga nfunye bingi mu kugumiikiriza. So be patient and be humble. Oshegera beera humble kubanga nawe olina empisa abantu abamu ze batasobola toleratinga so gwe togamba nti tosobola kutoleratinga abalala. So be humble, be patient. Okay, thank you so much. Oyabadde Kapa Kati era nga nyongera okujjukiza nti obadde ku Stardom Lifestyle Show ne mwana muwala Rapey Precious Remy Queen Mama Prince Omuwati Brian yabadde ku camera nga mbagala nnyo. Keep subscribing. I love you so much. Gwolaba nga interview ene kunyumidde tegeeza omulala keep sharing it n'omulala tag sharing ate kansubire nti oyina ne kyoyizeemu. I love you guys. Ciao.